Akasaala akaali kazze okuba muzeeyi ne kamumiisinga. N'omusango nali ngutuusizaayo ku lwa police post yaffe kugiggalawo. Nyangu yakubuuka okudda emabega otherwise bibadde bingwa ku bigere. Kati nabalaba nga bajja nga tebannatuuka nga mu kibati nga bano bagenda kuntomera. Kati njagala mbuuke ku ggaali naye engeri gye yali edduka nga nimba nga okugulu kuno okumu nkugjeyo nkukoze bwe nti naye nga eggaali naye edduka sagisobola gisiba nabo engeri gye baali bajja speed. Kati ne bankuba ne bagenda n'eggaali bajja babiri ne bankuba ne bagenda n'eggaali eno gye nali nvuba nange ningwa eri gye baavu. Kati awo nalinga ali mu tulo. Wabula eno embeera gy'olaba muzeeyi agimazemu emyaka 17 bweddu. Byasiba bye bikutuka. Olowooza lwaki muzeeyi ali mu mbeera eno? Tuula okkalire otegeere. Wabula asobodde okuyamba yamba, naawe asaba sabira ddala kubanga muzeeyi akeesa lukya nga nkoko ya mulalu okusinziira ku mbeera gy'alimu. Eno ye Pearl 1 Extra nga tuzze n'emboozi eyungula ezziga. Eno ye nnyumba muzeeyi gy'asulamu era eddaabirizibwa entakera. Wabula tumubuuzizza ku mbuyaga ekunta ennaku zino n'enkuba efudembe ennaku zino weemuyisa bw'ati bw'atugambye. Eyakasembayo yajja naye nga ngiwulira buwulizi wano ng'egira ng'emiti gigira naye ebitooke byaggwawo eyo byagwa byonna. Nze niŋŋamba kanneebake banaabaawo ekigwa naawulira kinkuba bukubi nimbulizaako. Nabulizaako kyo kyekituufu saawulira gye yakeerera. Wabula olwaleero muzeeyi alabika lwabadde asembyeyo okutambula n'amagulu g'abiri. Anti mu kukwata levo n'akabawo akabadde awo ekisenge ky'azaayigiikiriza okuva wansi gye kivudde. Nyangu yakubuuka okudda emabega otherwise bibadde bingwa ku bigere. Ndi bulungi. Nyangu y'okudda emabega. Ngenda kireka ngenda kuteekawo ettundubaali. Kuba wano mu nsonda we waleese obuzibu wano bondingi tekutte ate neeno ku mwango nawo kibadde kizannya. Nobona okisetinga bwe nabadde nkisetinze era kijja kuddamu kiyiike. Omanyi lwaki? Ensonda eno eba tebondinze kunywera kisigala kitwisitinga bwe kiti kiba eno kiringa kitali ku kinnaakyo ate nakiri kyagala kumala kumenya kudza eri. That's too much. Kijja kusigala era mu bbanga kitawaanye naye ninawo ekitundubaali awo kye njagala okuteekawo. Singa sibuuse kudda mabega amagulu mbadde sisigaza. Mbuuse bwe nti ntegedde nti emabega teriiyo bulabe nembuuka kye kigenza okujja okutuuka wansi nga nze nazze dda emabega. Amataffaali gano kigabeeredde kyangu nnyo okugwa olw'ensonga muzeeyi abadde apanga mapange okutali wadde akaseminti okutali wadde akasenyu.
wabula wano we tusaliddewo nti katuteekewo ettundubaale kubanga muzeeyi asangiddwa alina ettundubaale mu nnyumba. Tusaba gwali eyo yenna omuzira kisaala by'emboozi eno okwatireko muzeeyi asobole okusereka lwakiri karuumu kamu ku nnyumba ye gy'ali mu kuzimba oba gye yagezaako okuzimba emabbali awo nga bw'olaba. Ensonda ebadde teri bonded. Mbadde era nakirabye naye niŋŋamba bwe kinaaba kiteeredde kiyinza obutakola ki obutayiika naye nga ensonda ebadde tesibye. Nyagadde kuzzaawo okusiikiriza naye bigaanyi bigaanyi. Nomanye yali faamu uniti yange, nalaba nga abasajja bannyigiriza niŋŋamba abasajja bano bajja kuntwala kirinyamutikka nga sisigadde sirina kyensigazza kamala okudda mu faamu uniti yange. Emboozi ya muzeeyi eno eri mu interview gye tugenda okuba nga tukuwa mu nnaku ntono nnyo mu maaso awo. Ensonga za muzeeyi ono mpanvu ddala. Ettaka lye lyo lirabika nga amazima abasajja tugambe baalitwala. Naye yo yenna ali eyo nga wandibadde olina obuyambi bwonna bw'osobola okutuwa n'oyamba muzeeyi oba bw'amateeka oba kubanga ekyapa baakitwala kiri mikono gyabwe. Baakikyusa dda kati muzeeyi ekyapa bwe bakirina era baakisalamu dda. Naye nina kopi yaakyo. Olina kopi. Then kati kano bakakulekerawo batya ng'ate eri yonna batutteyo. Kati nalina ebisolo byange eby'entunda ebyo eby'embuzi byali wano nga biwera nga 16. Kati baabulwako bwe babissa kwe kubikuŋŋaanyiza wano ne balekawo kano. Mu defense statement ate ne bateekamu 20 decimals naye nga wano we bansibira wano waziri decimal 12. Ba mu statement bagala bakulekerawo decimal 2 mu defense statement yaabwe. Naye nga ne wano kirowoozeka okuba nti nawo baagalawo. Era nawo kubanga nze sirinaawo document. Oliwo bubeezi. Naye ndiwo lwakuba nti waaliwo ensolo zange nange ninzijja nzikuume. Kati nga tewalina ngeri gye banzijjawo. Yadde nazijjawo oluvannyuma ndowooza baayagala okudda banzijewo kuba baaleeta ono omulugwala ali awo naye yandeetako olutalo wano lw'amaanyi ssebo. Yakuba ekibaati. Baali bagaana kunkuba na busaali. Ne bakubako n'akasaali akamu kalina kali awo kammiisinga bumiisinzi. Kaliwo akasaali sooka okatulage oba kali munda nnyo. Ate munda nnyo wakati. Kano genda nako wano ku gundi. Sooka okatuleetera akasaali tukalabe. Kano kaali kazze kuba ggwe. Ne kamiisinga. Okalaba awo wiro. Akasaala akaali kazze okuba muzeeyi ne kamumiisinga. N'omusango nali ngutuusizaayo ku lwa police post yaffe kugiggalawo. Awa ne kiti kifumba. Ne bajja wano abo ne bagaana n'okubaggulira. Okay. Ebyo bibadde mu interview gye tugenda okulaga gye bujjako awo. Essaawa zino tusala amagezi tuzizzaawo tutya enju ya muzeeyi. Twakomye tukutegeeza nti tusazeewo okuteekako ettundubaale so kati katunoonye muti gwe tunaasobola okuteekawo okusibirako ettundubaali eryo. Kano tikakole. Kano.
oba kali ono ffene ate luli kalituusa ndabikira munene si munene nnyo guli kali akatono oba omunene ogamba musizi ako kalina kasambya kano kasambya naye nakeera ndaba nga akatono sale kano waliwo kano kano eno kikyamu kasuneeni kagala kukubangamu kawagala tikakyakwata bulungi ate nga kasala bulungi omuti omubisi tokalanga kafu tekalina bwogi mbadde nga asazisa wano mu maaso abanda akafu nnyo ngire nga njasamyawo nganya kukwatiramu kasike ngaokaze eyo nze ŋŋende mu maaso kazeeyo bwoti mabega buubwo akagundi akalandira kavuddeeyo ku kikolo akalandira kakaneeno wansi oba gutuuka gajja kutuuka linnyako kanzize eno kalinnyako gamba wansi kanaasala kakagirirawo waggulu bwoti sambya jajikwata kaguma ate eri kakutte mugundi obuguwa bulwa
buli bwe tujja ku muti kalimu omusumaali naye simanyi engeri gye nkajjamu. Abadde njagala nkazzeeyo naye nako ne waggulu kaliko emisumaali kabadde kakutte. Ndi mu mbeera yadda ey'abajjajja. Okufumbira munda omwo anti ndaba omunyalo gukutte. Tekayinza ovaako obuzibu ebintu nga ndaba birimu bingi. Omuliro Ngugenderera efumba bwemala ninguzikiza. Ale mpeeyo ngusibire wano bwenti. Mpaayo akakaguwa nkasibire kuno. Wabula muzeeyi we tumubuuzizza ku bikwata ku mutabani we, agambye mutabani we ye yasigala kunywa njaga ye na bakyala, era agambye nti yandiba nga abaatwala ettaka baamuwaayo ekyojamimiro n'ava ku kitaawe n'akola bibye. Oli muyaaya ali mu njaga ye n'abakazi. Talowooza ku muzeeyi. Ate banne abaatunda ekijja baamuwa ku ssente. Naye baamuwa. N'agenda eyo Masaka bw'agendeze kukola kiri wali awo ebbaati werikoma eryo eri ku kkubo liri. Kiri ekiri awali openi awo awasooka eno so si eri gye bakubira amataffaali. Simanyi nze sibimanyi saabiriimu. Mpulira bagamba Ziroobwe naye ne Ziroobwe omugazi simanyi gye baabateeka. Kagumu ab'edda baabagisanga buno obugunta ennyumba. Abadde oyagala akaguwa? Oyagala akaguwa? Adde nkya kyanyweza guno gulimu omusumaali eri gugaanye okuvaamu. Bagamba mbu obwo bibeera mizimu simanyi biki jambiya ebadde awo. Jambiya ebadde simanyi ebigundi bigiziise bigibise ate eriyo eyo ebadde wano eno. Leka ndabe wano akambi oba weekali. Okunywa akajirita nze. Nze yayogera nze ayogera nze natandika era n'enzimba
ennyumba eza sample ezasooka eza Ntinda Ministers Village. Eyo project twagiweebwa Sweden ya nju 86. Baali batuwadde sample ya buyumba bwa 3 ply nga buno bwe bazimba ku showers. Naye ffe kuba baaba wa UDC tujja kukozesa local materials zaffe tunoonye eziri cheap. Kati bwe twagenda e Kajansi abayitala selected babuseera. Kati nga waliwo mwami Kisubi yali engineer mu Consolidated Properties. N'agamba Abachina ekibimba balina obutafaali we bakola, tugendeyo tulabe oba bunaawo tukolera. Tugenda ekibimba ne tuzuulayo obwo obutafaali Abachina bwe baali bakola. Nga bulungi bugumu n'okusinga obwa selected kuba buti bwalimu butuli nga kali buli solid naye nga buli ku size y'emu n'obwa selected. Naye nga tubuleeta nga management ebusiima bwe twazimbisa sample houses ebbiri ezasookawo. Kati bwe tumala ozizimba abakulu ne bajja okuva mu Sweden ne bazeewuunya nnyo ne bazisiima ne bazaagala ne bagenda ne bata ssente. UDC ne Consolidated ne bitabuka. Sente ne batabula. Baatabiira ssente baatabuka okukakana nga abadde general manager waffe bamussa awo Kololo. Henry Mugisha bamutta awo Kololo. Sigadde mulayi. Message zaaliri. Nga tetwandikayisiza muno. Awo tujja kunywererayo. Naddala twandisibyeku. Simanyi na bwe nditeekawo awange gazze nnyo. Ebyo byakuvaawo dda. Kati tugenda kukola tutya? Mbadde nga twandirukoze halfway. Kati yanjuluze nange nyanjuluze. Tugatte. Yanjuluza bbiri tolimalaayo byonna. Yanjuluza ezo zigatte bwoti. Kati ezino ebbiri zaawulemu bwoti nga bwe njawudde. Obubiri obwo. Bwoti. Kati leeta tugatte. Buno obukutte buli bubiri. Nange kati kankwate sayidi. Emmese zaalirya. Nina embizzi wali zireeta emmese bwe ziri eri emmere bwe buziba nga zajjanga wano ne zijjula mu nju yonna ne kati emmese zaalirya. Zaalyonoona dda. Nze simanyi nabo zanziizeeko. Tikimala ekyo. Ndaba ng'eri mpi. Limala wanene watono nnyo. Eryo ddene nnyo toliraba. Genda eri kati. Bwoti kiri kibeere wansi. Sikamuka eno. Anti wabadde tokigize. Ekyange kyabadde kigize. Ndabikizizemu. Waliwo erikulese.
situla anti oyagala kukibalansinga kisitule tekibalansinze wansi tutwale wetu kigatte eno tutekewo wetu n'oluggi genda wali eri n'oluggi tugenda awo tusimbewo akati kali kewasudde ebbali kasimba awo lyewetereko weriti okudda ku kisenge ekyo gyoli wano mulayini awo woba okasimba akati kali kajja kweweterako gwe kasimbewo olabe kati tunuulira ekisenge amatafaali wansi awo ku nsonda oba okasimba munda oba wabweru sooka olyebase wano wansi kasimbe waawo mu nsonda awo wenyini kayimiri amazzi waggulu gajja kuyiikira n'agali mu budomola sorry kawanvu wali kayitawo waggulu tewaliiwo bbaati kayise munda eno w'omuti awo munga mu nsonda era wenyini yeyana kayite munda eyo tokatutte nnyo kandigenze mu nsonda ya kisenge wano njagala ettundubaali lyewetereko okatutte wala kayingiza nnyo kaagala ku muti guno nga gwe tutaddewo bwe awo wewali ensonda y'ekisenge awo bwe watyo awo mu nsonda awo wabweru w'ekisenge awo olinnyawo ku matafaali gennyini ag'ekisenge awo kaba kagenda wansi awo gira mpola mulimu emmuli tezifumita kati kwoba owetera ettundubaali ligenda eri ku kisenge tulina akagundi tujja kukasibira ku guno omulabba guno twala awo bwe watyo njagala nze kuwanika waggulu anti eyewo wampi eno wawanvu otutte ekimala oba tukyuse tulikyuse otutte ekimala tugenda kulisiba gira awo wotadde waliwo space y'ettafaali funa obwengeri ne bwofuna akati oba akayinja n'olinyigiramu mu gundi mu joyinti wano nja kusiba busibe kale wano tugenda obutuli naye katulisibe wano tugenda kulisiba wano wetuti n'ako akagundi otyo oyo aleese n'akaguwa ako kakawanvu bulungi nja kufuna makajja ku kati endi yaako yadde kati
kumala kano ne butukata nabo batukolera girita ez'ebikwangala tezisala ndimwesa gisazisa enjala omulundi gumu neefa tujja kwongera okusitula wansi lingi Mzee nyumba ina sawa yonna naye tugenda kufuna abatuyambako very soon era omuntu yenna ng'oli eyo mzee yeno embeera gy'alimu so twandisabye nnyo obuyambi tusobole okuzimba ennyumba eno actually tusobole okusereka ennyumba eri kubbali mzee gye yali atandiseeko William mzee akuyita wano gonsinga obuwanvu njagala kano kukasibira kuno buli bubiri kano koyisaayo kano kojja okusibisa ng'omaze okuyisa eri yisaayo ako koludda olumu eri waggulu kayise waggulu wano waggulu w'omuti guno kadde etundubaali lizitowa twagala kulisibirayo likwatireyo waggulu anti nze nakubuuziza nti ofunye ebimala amanyi g'olina ino kinene banadesirina kati tusike nedda sika wano gira wano akaguwa keeyongera eno kiba kimala kimala naawe otoolako nkuwa akaguwa asikamu mbadde nnatuuzaako bisooke lituuke naliwo lituuse mpozi mmakkati awo erinaagirira wakati awo eno wansi gye riri lingi nyongera okwambusa anti kano kano kayitayo eri waggulu nikajja wano nituleka tukasiba na kano ne bw'otakamalayo kasita kajja wano endi kalekeraawo kimala kati tukagatte kati wano busibe buno kano kajjeemu kwata obwo bubiri nakana kati obwo busiba naako nayanziza obukiridde eno ennyumba eri temporary saawa zino tulina okufuna omuntu oba abantu batukwasizaako
kaati kuba teriyinza ate yingire engeri gye waliwo kali. wano waliyo empataanya y'aka n'akati kujjako wano olwakakufa. Akati kajja kukwata nja kuteekawo empataanya wenteeka kwatireyo nja kuteekawo akati. Awo kaba kakwatiddeyo. Neeyanziza ekisenge kiwedde ekyo. Bino byentya bye bino okunkuba mu mutwe. Naye kansuubire nti tegujja kumuubinganya mugumu. Tekimala. Nze wansi wano tewayinza yitawo byewalula. Ndaba Wansi wa? Wansi awo ku bibulooka. Waliyo amatafaali eri. Waliyo amatafaali agasigaddeyo. Agamusingi. Kati kino kiri wansi waago waliyo kosibi toziraba? Yes. Kimala ekyo. Nze nadde nkyagamba ekyokufumbira mu nnyumba ekyo. Ebintu ebiyinza kukwata. Nedda. Akaliro kaba katono. Kasigiri oba nku? Nku. Alinaye. Enkwate munda. Nakimanyiira kati. Mukka nfumba waggulu bwemmala nenguzikiza. Okutwaliza wamu kano akayumba wakakamala mu bbanga ki? Kuva 2005. Emyaka 12, 11, 12. Giba emeka? 17. Yes, 17 wamma. Kuba eno 2023. Kabadde tekagwangako? Naye baagyokya mu Novemba wa 2007. Zizo engoye zezajja zonna. Bajja ne bagyokya? Nga bali baagala nveewo. Baagyokya. Bano ab'ettaka? Yalina abantu bangi simanyi babayitanga balinga kireeyo, abalala nga bali eyo Kiwologoma,
bamma bakola biki abasajja mwalimu Abakiga mwalimu Abalundi bwate bakama baabwe ababakozesa be bamu nga beemanyi tebakoma ku ekyo baalaba ekyenju kiganye kwe kunteekako ebyokuntomera ebyokutomera wali ewa Ndegeya newa ne Kamonti ne kati ffe katufube tulabe nga tusitulayo kaluumu wali kweri enju gye wali otandise kubanga eno ennyumba efuuse ya bulabe nnyo ebadde ekukubya amagulu ate olaba weekukuba ate nga naffe tetuliiwo gamba ogwo omuti singa tewaaliwo olusambya luno n'ogwo amatabi gonna gaali galandinga ku kasereta kuba gaava waggulu nnyo wali ganadde gaggwa kuno kunyini era olaba gonna gaali gahedinze ku gweno kuba kati ago amatafaali nga labye engwa gye gagudde obeera awo nga oliwo kyoba olaba abantu enju mu Kampala zibatta ezigwa ezo ze bazimba ekisenge kijja kyonna bwe kiti nekikubika tosobola kwekyusa engeri gye kizeemu ebadde enzibu gamba singa tetubadde tetunnajja nembadde era nkaliko nga ndaba twesitingamu niŋŋamba naye niŋŋamba nga kali ku birigi kanaabeerawo naye wadde era nkeekengera wendabye kajja nali nimbuuka mbeeredde ddala awo awali ekiveera nimbuuka aye nombuusa ekinyumanyuma tomanyi kyolandingako nga kyeneewala amatafaali butanjiikako twali ku Namugongo church nali muvaka nali nimbeerawo nga supervise nga tumenyawo eyo akalooli kati Faaza Mbwega n'agamba obutafaali obwo mbwagala bugenda kuzimba ssomero manyi bazimbisa buno obutafaali size ya selected size bwe buti naye nga buli solid kati netutandika okumenya nga mulimu empagi ze baazimba ez'obutafaali obwo nga nnene nnyo bwe ziti za fuuti oba 3 zasituka bwe ziti ne bukwata bwe biti kati nze nimbagamba nti kati nga bwe baagala obutafaali tetugenda bwonoona katukole rails tukole embaawo ziteekeko binding ebbali tuteekeko obutafaali buno nga bukkiririra ku lubaawo owa wansi nga babugjaho buli obukkirira nga babugjaho kati netutandika netumenyamu ebisenge empagi nezikola ki nezisigala ng'empagi zino kwekutudde trusses ng'eri waggula trusses we zituulidde baateekawo na concrete part trusses kwezabeera sebuno fuuti olubaawo lwa fuuti namba wendoddo bweti fuuti namba ze baakozesa obusolya kati bwe tumala okumenya ebisenge nebikkirira abavubuka ne baagala mbu banguye kati eno gye twasemba wansi batandika okusimamu obutafaali mu mpagi ne beerabira nti obusolya buli kwe butudde nagenda bagamba bannange temugira ki temusimula mpagi ezo ti ate waliwo ki bwe tugisimulako layini eno ng'etuula ng'akasolya kaali kamuko kaamasuka weekati kalyoka kakuba kano nakano nekakuba kano nakano bonna baali waggulu ne bakunkumuka ng'ebinyira bwe bati zino abalala engalo basigaza 2 abalala emikono gimenyesa abalala embiriizi zimenya naye nze ekyanyamba nali ndi ku madaala eno ge twali tusibye nga tumenya obutafaali buno
nze bwe nalaba bimaze okutabuka trasezi zekyusa weziti nze nimbuuka ku madaala nimbuukako niŋŋamba kambuuke ŋŋende ngwewa eri ebweru okusinga lwengwa munda trasezi zino nezijja ate nezikutuulako nimbuuka ate kyannyamba waliwo trase yayongera neekuba ku miti gino gye twali tutaddeko gye nali nimbanga ali ku kamasu niŋŋizira waggulu niŋŋenda naye nagwa bweru naye abaagwa munda bonna baafuna injuries. Akarooli eyaliwo olwo nga paapa ajja kati nituzimba jjazi asimbewo ejjinja ng'eno tulina ogimenyawo kuba oluta baayagala mbu ebeere wali wennyini webamwokera. Akayindi kadduka kaasibira Rwanda kalowooza nti tufudde, kalowooza abakozi bafudde nikadduka. Gye twajjawo balyoke bateekewo eno eriwo. Okay. Gira gundi Eki akasawo k'okuteekamu sirina nze kasawo okuteeka mu kikedo tugenda funa. Kati muzeeyi ennyumba eno challenge eki gy'osinga ogifunaku? tewabadde challenge wabula nti working material naddala seminti na musenyi naye bricks zaali zikyaliwo neeno yennyini ennyumba eriko bricks oziraba wano wendi waliwo bricks zisobola okuzimba eri nga zivudde kuno zino zonna bricks okuno okudda eri n'okudda wali ate teziriiko musenyu mpange bupanzi. zaali nnamu nga njokye bulungi nakuba za ttaka singumu nga ziri eza bricks ez'ebbumba naye zikola. Kati eno gy'olimu kati obuzibu bw'erina obusinga okutonnya waggulu ruufu yo ekaddiye kubanga essubi bwe lyabula ninteekateekako ebibera ngaessubi sikyaliraba wenditemu naye otherwise singa waliwo essubi yandibadde ekyalinamu nga tegiraki tuyitwamu mazzi naye ebibeera engeri gye nagenda nga mbiteekamu mu paati ezitonya nina engeri gye amazzi gayitamu ne gayingira negagguka munda. Empewo nagimanyiira. Wagimanyiira? Kati ninga nsolo ya bweru empewo si kizibu kyange. Ate butooki buno obusimu bwanyamba amafuta ennaku zino nago tegakyagulika n'okulabika tegalabika. Petrol station ezisinga tezikyalina kerosene. Naye ng'olina ettaala yo? Ettaala nali njirina naye nagikozesa nakyo simanyi nagyeri oba ekirawuli kiri luddawo oba kyayatika. Kale muzeeyi agambye tufune akaveera mwetwalira kedo naye kaliwa tetuze na kaveera. Agenze kenadde nako wano kagize eki Emiti simanyi. Mulimu obutungulu bwange. Emiti miyitirivu. Muso ndowooza nakozesa kano akagundi
tunatuuka ku dduuka tunagula alina akali hafuwe ekikiramba waliwo akaali hafuwe kabadde awo oba niyakagyewo kabadde wano ku kalamba kabaddewo ka kitundu wano kabaddewo wano nga ka kitundu ekitegeeza ono omuwala ye yakatutte ono ow'embizi yandaaza ye yakagyewo kabadde awo guno muti gwa kedo ogwo omuti gwa kedo guuli omulengera alengejja eri mu kikomera guno ono kedo guli oguli emmanju guguli eri naye kedo guli eri guli kedo guli eri awali olubaawo naguli eri ogwewese ogwadde eri naye oba kedo wali awakutte n'oli emabega w'ogwo omuti waliyo omulala oba kedo giringa 8 almost kati onambuze mazeeko akagundi kange yagenze katwala obudde bukutte naye makula nyo ebitaliimu bingenda okukola nti kyokka yali waayita wali ku masaiti obunanka gye buli mu kifo ky'okujja n'akake ate atwalamu kange gwe wenna ali eyo ennyumba muzeeyo olabye embeera gy'erimu essaawa yonna emukuba nga tetuliiwo kubanga baneiba abaliwo bano tewali neiba okusinziira ku mbeera muzeeyi gye yatunnyonnyola oba gyatunnyonnyodde so gwe wenna ali eyo nga wandyagadde okuyambako bambi yamba muzeeyi asobole okufuna ekisenge naawe waateeka oluba ennyumba weeri yagitandikako ebulako kosinga 2 nakusereka naye ng'eno gyalimu olwedde yakagimalamu emyaka tubaze emyaka 17 ng'ali mu mbeera eno olwaleero ebadde emukubye ndowooza ka vidiyo okalabye amatafaali nga gabadde gamukubye naye abadde agezaako tereeza we wabadde wayiise naye kigudde butaka so ne tukomekereza nga tutaddewo ttundubaali okulagira ddala nti ennyumba erabika nga naye eremereddwa tusaba omuzira kisa yenna ng'oli eyo tuyambeko bambi tusobole okukwatizaako muzeeyi yes muzeeyi waffe abantu obabuuzaako mbubuuzaako nange mwenna mbubuuzizaako abakulu bano bazze basanze Omukadde Adabiriza wayiise naye era ebitatereera kuba era mbadde nzizaawo nga ntegeka kuddamu kukatereeza bulungi naye mbeebaziza gyenna emirimu gye muliko gye mukola ofunira amagala eddiba kale tweyanziza muzeeyi n'oyo yenna agezaako oba ajja okugezaako okutuyamba sofa tubadde tetunnafunayo muntu yenna naye tukkiriza nti very soon tujja kuleeta amawulire amalungi muzeeyi naawe oddemu ofune ku kamwenyumwenyi ku matama oluvannyuma lw'ebbanga lino lyonna eddene so twandyagadde nnyo tusooke kya nnyumba ekintu ky'ettaka kino kinene nnyo okusinziira ku mboozi nga yetwagiwulira ekyo katukikwase Katonda mpozi nga waliyo omuntu ayinza okuyimirira mu bantu abo naye twalabye nga abantu abo munnange bandibanga bamaanyi nnyo okusinziira ku mbeera eri mu ggwanga naye kati ffe kye tusinza ofaako kwe kulaba muzeeyi ng'ofunawo osula oleme okubeera mu mbeera eno embi oleme okuba nga onyigirizibwa ku mutima ne ku ngulu kuba kati wantulaba nga ku mutima onyigirizibwa ate ne ku ngulu physical okola ki onyigirizibwa so tusuubira nti we tunaba tufunye we weebaka ekirungi wali olugendo olutandiseeko tulaba nga ojja kuba kale yaddeko yesebo so twaniriza obubaka bwonna obunaaba buzze
webale nnyo webali eddala weekumire ku Power One Extra nsigadde nze Medi ne munnange William aba muyite Jjajja Wiro ku Power One Extra nga tukikwasaganya mu mbeera zaffe nga bulijjo. Mwebale kukola. Kaali taata. Biri temporary era. Nabuuza owa Town Council. Wali eri mukwano gwange nga agenda kuzimba church. Kati ne babeera n'aba residential nga bagamba mbu church ekola noise. Kati aba council ne bagamba ono agenda okuzimba nti olina okuzimba temporary structure. Kakati temporary structure kyokka nga baagala plan. Kati kyenava mubuuza town clerk nimubuuza nti temporary structure plan ani agifulumya. Kati naŋŋamba kati nali naakamala ekimubuuza physical plan n'ayingirawo. Kakati nagenda okukola boogera obutonotono ko physical plan era ffe tugikuba. Nali njagala kufa nseko ninga kati wano kye baliko oba ki? Tebakimanyi. Nti ate temporary structure twagala plan. Ngamba ana abasajja si bangu.